Leero ekibiina kya National Unity Platform kiddukidde mu bannamateeka ba Uganda Law Society nga baagala bannamateeka abo babayambeko okuwolereza abantu baabwe abaleyo mu 150 abaakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda gye buvuddeko. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'NUP David Lewis Rubongoya, abantu baabwe abaakwatibwa nga kaakano abamu bali mu makomera baakwatibwa mu bitundu okulirira n'embalala era nga basimbibwa mu kkooti ez'enjawulo okuli kkooti esangibwa mu disitulikiti ya Abimu Mubende ssaako Kiruhura. Kyetumanyi obulungi ekigendererwa kya bino byonna kwegezaako okusitreyininga bamanyi bulungi nnyo ekisooka nti tetulina ssente kubanga bazisiba netwalifuna amateeka kakati baagala naako akasente akatono ketulina mu kifo ky'okukakozesa kampeyini zaffe mu kifo ky'okufuba ebipande n'ebirala baagala tukateekemu ebyo ate Lubongoya okwogera bino asinzidde mu nsisinkano ebeerawo buli ssabbiiti ey'abannamateeka n'asaba bannamateeka okubayambako bawolereze abantu baabwe era akowodde bannayuganda bonna n'abakwatibwako ensonga okuvaayo n'eddoboozi eddene okuvumirira obutabanguko obuliwo mu by'okulonda. Agambye nti butaataaganya eddembe ly'abannansi. Mu mbeera y'emu bannakibiina kya NUP abawerera ddala 5 bagguddwako emisango ebiri mu kkooti ento erya Ntonde mu maaso g'omulamuzi Ramadhan Akiki Wandera. Abagguddwako emisango kuliko Ndyasima Nelson, Azamu Aisiga, Kigozi Ahmed, Kisitu Godfrey n'Embayo Richard nga bano bagguddwako omusango gw'okubba essimu awamu n'okukuba omusirikale wa poliisi ng'emisango gino baagizza ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yali anoonya akalulu mu bitundu by'erya Ntonde. Munnamateeka wa bano Shamimu Malende ategeeza Kyabasa nti bakyalindiridde okusalawo okw'omulamuzi oba anakkiriza abasibe okweyimirirwa. Bano bonna 5 bagguddwako emisango egy'okukuba omusirikale n'okubba essimu era nga tubasabidde okweyimirirwa era nga kkooti eteekateeka kuwandiika nsalawo yaayo okusabako okweyimirirwa kuno era kwe tulinze. Ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Budaka beebazizza nnyo gavumenti ya NRM ekulemberwa Generaali Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa olw'amaanyi geetadde mu byenjigiriza nga kino kyongedde omuwendo gw'abayivu okweyongera mu ggwanga. Abantu b'e Budaka okwogera bino babadde baanyiriza omukulembeze waabwe era akwatidde NRM bendera ku bwa Pulezidenti mu kaluuka omwaka ogujja 2026 bw'abadde atuuka mu kitundu ekyo okusaggula akalulu. Awa papa weebale ino kwira ane udaka otera okukoba otoliika waikirira nintawula ng'olugwere n'oluzungu tusobola okubanga tukwatagana kusani. Mzee, we are very grateful for, I will start with the secondary school education. We are very, very grateful for the schools so far provided. Ye omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka Generaali Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ategeeza nti gavumenti ye gy'akulembera ya NRM tesuubiza kintu n'etakituukiriza era nti singa bannayuganda banaamwongera ekisanja eky'omusanvu baakwongera okuloza ku nkulaakulana. In the last 40 years, we have made the following contributions. Now the first one is peace, which people have talked about. Which some people have talked about. The second one is development, which has got 2 parts. The first one is economic infrastructure, and then the other one is social infrastructure. Ate ye Sipiika w'olukiiko lw'amawanga agali mu mukago gwa East African Legislative Assembly, Joseph Ntalikitumana naye atuuse e Budaka okunoonyeza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akalulu akamutwala ku kisanja eky'omusanvu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo okusaba kkooti okukaka omuntu gw'okoze naye endagaano okugituukiriza nga munnamateeka Ruth kulabako bw'annyonnyola.
Munnamateeka Ruth Kulabako tunaamufuna gye bujjako. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya UBOSI kitadde ku nninga ebitongole bya gavumenti ne ministries ez'enjawulo okufaayo buli mwaka okukuŋŋaanyanga ebibakwatako okwanguyiza gavumenti okubateekerateekera. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Dr. Chris Mukiza yayogedde bw'ati bw'abadde yeetabye ku mukolo ogwa wiiki y'ebibalo ogwa Africa yonna ogumanyiddwa nga African Statistics Week 2025. We have indicated that every ministry, department and agency should have an operational statistical unit. Not just having a desk or an officer who is not resourced and we think we have a unit. No. Very soon we shall go to Parliament to say if people have not established statistical units and not producing statistics for evidence planning, they should not go to committees to ask for resources. Dr. Chris Mukiza bano ababuulidde nti ebibalo byonna birina okukuŋŋaanyizibwa mu ngeri ya tekinologiya kubanga omulembe gw'okuwandiika ku mpapula gwadibadda. Wabula ono yeebazizza abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu abeeyambisizza obulungi ebyuma ebyabaweebwa okukuŋŋaanya ebikwata ku bitundu byabwe. Agambye nti buli muluka mu ggwanga muno gwaweebwa tabuleeti ez'omulembe ezibayambako okukuŋŋaanya ebibalo era nga kyakuyambako okuteekerateekera ebitundu ebyo. And now we gave lower local governments tablets. Right from parish, every parish chief in Uganda has tablets from Uganda Bureau of Statistics to collect information related to their communities. They know our expectations. So what we are supposed to do is to ensure that they are trained to collect statistics that is not a garbage. Mu ngeri y'enjawulo Dr. Chris Ndatira Mukiza yeebazizza nnyo abakulembeze ab'ennono n'okusingira ddala Obwakabaka obwassaawo ekitongole ekiramba eky'ebibalo nga kino kikola alipoota buli mwaka bw'atyo n'asaba ministries n'ebitongole bya gavumenti okulabirako ekyo. That we have now patterned with all cultural institutions, the major ones at least, to have the strategic plan for statistics in their cultural jurisdictions. Uganda itself has established a strong statistics unit. They even have a board, a council. They have produced the second statistical abstract, Manya Isazario. We have strengthened them both in terms of capacity and trained their staff. We have now gone beyond. We are in Busoga, we are in Ujisu, we are in Bunyoro, we are in Rugenzururu, and many others that are coming up. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo okusaba kkooti okukaka omuntu gw'okoze naye endagaano okugituukiriza nga munnamateeka Ruth Kulabako bw'annyonnyola. Singa oba okoze endagaano n'omuntu oba oli wa kibanja ye wa ttaka nti omusasule ssente omutemwa gw'essente gwe bamulagaanyeeko asobole okuwa ekyapa oba mugabane asobole okukolera ekyapa akikuwe. Singa oba otuukirizza bwe kyobadde olina okukola mu ndagaano eyo omuntu oyo n'agimenya ye n'alema okutuukiriza oba n'alema okuwa ekyapa kyo oli wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti ng'ogisaba ekiragiro ekimukako okutuukiriza ebyo bye yalagaana mu ndagaano kye tuyita order of specific performance. Era singa kkooti ogiraga bulungi mu ndagaano yammwe nti ekyo kye mwali mulagaanyeeko eba ejja kuwa order eyo, naye kye tulina okujjukira nti ekyo kirina kukolebwa mu bbanga lya myaka 6. Poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutte abantu abasoba mu 40 ku bigambibwa nti bano badde basuza bannakampala ku Tebuukye nga babateega mu makubo ssaako okubanyagako ebintu byabwe. Bano bakwatiddwa mu bikwekweto ebikoleddwa abakuumaddembe mu bitundu bya Kampala ne Mukono ebigendereddemu okuyigga abamenyi b'amateeka. Mu bitundu by'e Goma e Mukono, Seeta ne Bajjo poliisi ekutte ya 21 era bano basangiddwa n'ebintu okubadde enjaga ssaako ebirala ebikozesebwa mu kunyaga bannayuganda. Mu mbeera y'emu ekikwekweto kikoleddwa mu masekkati g'ekibuga Kampala
mu bifo okuli William Street, Kinnamwandu, Nakasero ne Odi Kampala era gye biggweredde nga 17 bagombeddwamu obwala. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirano Luuko Weesigire agambye nti abakwate bano bakumibwa ku polisi ya CPS mu Kampala era nga ensonga zaabwe ne fayiro zaabwe zigenda kukolwako olwo bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Bakumibwa ku polisi mukono nga batugenda mu maaso n'okunoonyereza. Polisi ya CPS yakoze ebikweto ku William Street, Kinnamwandu, Nakasero ne Old Park bekwatidde abantu 17. Bano bedda ku basuubuzi n'abasaabaze ne batandika okubanyagulula mu bitundu ebyo. Kwekweto bino bikyagenda mu maaso tujja batwabulira ebisingawo.